Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno musomo gwa 36. Abantu bangi nga n'abamu basiraamu omusiŋŋaana munnange yakkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye munzikiriza etateeka kitangala kya ddiini ku ndabika ye mu bulamu bwe n'omutunuulira ng'engeri gyekkirizamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam si engeri gy'abadde agwana okubeera nga ye agamba nti akkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'omusiŋŋaana ng'embeera ye teriimu ggulumiza ddiini eno ey'ekitiibwa amanyi bulungi nnyo era direction gy'aliko yeeyo yennyini emutwala mu ki emutwala mu jjana naye emmotoka zimuyitako speed bupikipiki bumuyitako speed ye tatambula na wabula yewalula bwewaluzi ali ku direction entuufu yani ali mu ddiini yennyini emutwala eri luddawa ejjana ya Allah tabaraka wa taala naye ng'engeri gy'atambulamu tolaba nti nno mu maaso eyo waliyo ekyebbeeyi kyayayaanira okubeera ng'akola ki ng'atuukako kuba mu akafaananyi omuntu nga kilomita namba agitambulya mwaka mulamba. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تاني كسيكا بلال. نعم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga yasinga okumanya ekitonde kye Isa mutabani wa Maryam, yasinga okumanya Yesu mutabani wa Maria. Atubuulira ki Yesu kye yali, atubuulira ki Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam kye yali. N'atugamba Allah nti la yastankifa almasihu an yakuna abedan lillah wala almalaikatu almuqarrabun. Imwe abali yabasagambiza abalowooza nti ekimukola kiyinza okusanyusa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam n'abeera nga kimunyumira, mukimanye nti ye tiyalinaamu nkenyera wadde okwesika wadde okaluubirirwa wadde okubeera nti yali ayinza okukyeyagaliza okubeera nga yeeteeka eyo mu bitiibwa ebyawulidde Allah tabaraka wa taala. La yastankifa almasihu an yakuna abedan lillah, yabanga taliimu keewanika konna wadde akeegulumiza wadde akeekuza wadde akeeraba nti nno tagwanira kubeera muddu mu baddu b'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Bal ab'ebitiibwa abo bannabbi ba Allah tabaraka wa taala ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bibongera dhul, bibongera humility, kwekkakkanya na kwetoowaliza mutonzi Allah tabaraka wa ta'ala, bal n'okumugulumiza. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Allah bwe yamukomyawo e Makka oluvannyuma lw'Abakuraishi abaali abashiriko abaalemera kusinza amasanamu, oluvannyuma lw'okubeera nti baali bamufulumiza mu Makka n'agenda e Madiina. Oluvannyuma embeera zaatambula ne zitambula n'awunzika nga Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah amuwanguza ekibuga Makka era n'akimuggulirawo. Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yayingira ekibuga Makka ng'akiguddewo wa huwa munakkis ra'sahu ta'ta ra'sahu alaihi salatu wassalam, ng'ali ku nsolo ye ng'atambula ng'omutwe gwe gutunudde ku ttaka olw'oggondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwebaza ekyengera kyakoze eki kyamuwadde. Teyasobola kutambula ng'atambula ng'abantu abalala abeewanika abeekuza, tuwangudde tuyingidde ekibuga gundi la, wabula yayingira ekibuga Makka ng'omutwe gwe agutadde wansi, atambula ng'atunudde wansi nga tawanikadde omutwe wadde okutambula nga akaga nti akoze eki. Bwe batyo ab'ebitiibwa Allah bw'abawa ebyengera bibongera kukogga n'okwenafuya mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya'i wal mursalin, ow'enkomerero mu bannabbi bonna n'ababaka, olw'ebyengera ebingi Allah byamuwa. Yasaalanga amagulu ebigere ne bituuka okubeera nga bizimba alayhi salatu wassalam. Fa ashfaqat alayhi zawjatuhu Aisha radiyallahu ta'ala anha,
mukyala we Aisha radiyallahu ta'ala anha nabeeranga ekyo kyamuleetera okubeera ng'asaasira bbaawe. Kyava amugamba nti ya Rasulallah, ebyo n'obikola waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lwaki weetuusa ku mbeera eno ng'ate Allah yakuwa ekyengera, yakukakasa nti yakusonyiwa byonna ebyakola bitya ebyakulembera okubeera nga bimaadha obikola n'ebirisemba. Yani tewali zambi, tewali bukendeevu bwonna bwagenda kuvunaana mu ebyo ebyakulembera wadde ebikola bitya wadde ebirisembayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwanukula n'amugamba afala akun abdan shakura, toyagala mbeere omuddo eyeebaza obulungi bwa Allah tabaraka wa taala. Tekyamutambuza mu nguudo ng'atumira bantu nga yeeyagala, tekyamuleetera kugamba nti nze ndi mwana wa Katonda, tekyamuleetera kulowooza nti alina omugabo gwonna mu bwa Katonda, wabula kyamwongera kubeeranga yekkakkanya olukkakkana olw'amaanyi nga yekkakkanyiza omutonzi we ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Awo biba nabbi. N'olwekyo lan yastankifa almasiihu an yakuuna abidan lillah wala almalaikatu almuqarrabun. Fe abasiraamu enzikiriza yaffe ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaam, ebyo ebyamagero Allah byeyamuwa, obwo obulungi Allah bwe yamuwa, buli kirungi Allah kyeyamuwa, obwo obukulembeze mu ddiini, okwo okusitula Allah kwe yamuwa kwamuleetera kubeera omuddu omwetowaze ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era mulabe ebigambo byagamba abaana ba Isirayiri, wa awsaani bissala, andagidde okusaala, wa zakati n'okuwa zaka, madumtu hayya, nga sigireka ebbanga limala nga nkyali ki nga nkyali mulamu, wa barran biwalidati, andagidde okubeera omugonvu eri maama wange, walam yaj'alni jabbaran shaqiya, tanfudde kagugube kiwaji nantagambwako mawale, tanfudde kiwaji ow'okuzikirira. Tuli fenna oye Isa mutabani wa Maryam, era Allah wasiyavaga nti dhalika Isa ibn Maryam, oye nabbi Isa mutabani wa Maryam. Qawla al-haqq, kyekigambo ekyamazima ekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ku nabbi Isa ibn Maryam. N'olwekyo tukimanyi era tukkiriza abasiraamu nti he is totally free from what they ascribe him to be. Ali wala nnyo, ali bunaayira nnyo, tasiimira ddala ekyo bano abaava ku Ruuma, abaava ku mulamwa kibamuyita okubeera nga bamuteeka mu buyinza n'embuga eyawulidde omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lan yastankifa almasiihu an yakuuna abdan lillah. Nabbi Isa takiinaamu nkenyera, takirinaamu kuzimba kwonna okubeera nti muddu mu baddu b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani tekiyinza musanyusa n'akamu n'akeddagala okumujja ku kitiibwa ekyo, kubanga ekitiibwa ky'abakkiriza kubeera baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava Allah akoowoola nabbi mu bifo eby'ebitiibwa nga mukoolya mu nkoola yaki yakubeera muddu. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uuhu kadu yakununa alayhi libada. Ebifo byonna eby'ebitiibwa Allah yakoola nga bannabbi nga abakoolya na kitiibwa kyakubeera baddu. Era ekyo kyekisanyusa bannabbi okubateeka mu bifo byabwe, okubeera nga obateeka mu mbeera eraga nti baali bagulumiza omutonzi w'eggulu n'ensi. Baali kibakoolirako abantu okubeera nga bwe balina okukulemberamu okukibeera, okubiriza abantu okubeera abeegonjebwa, abatonde, abawulira Allah tabaraka wa ta'ala, abeewaayo, abakola emirimu gye, nga gwe abakoola gw'okulembeddemu ku ekyo. Amma gwe mawale ewanika Katonda, nze ndi Katonda, nze ndi ki, ate ng'okoola abantu babeerenga bakola ki, basinza Katonda, babeera bagonvu eri Katonda, ebyo tekisoboka. Kitegeeza nti akoola abantu yalina okuba nga akulembeddemu mu bulungi obwo. Mungobera abalungi ab'ebitiibwa. Wala almalaikatu almuqarrabun, kababeere ba malayika ab'ebitiibwa ab'okumpi Allah bye yasitula. Tebalinaamu keesika konna. Malayika Gabulyeri mwoyo mutukuvu, malayika Mikail ow'ekitiibwa akola kutonya kwaki kw'enkuba, malayika Israfil akutte ki, akutte ng'ombe, malakul mauti malayika ejja n'esikamu abantu emiki, hamalatul arushi abeetisse arush namulondo eyo bali bameka? Bali 8. Abo bonna abanene bwe batyo, teriiyo n'omu ayinamu kantu konna muli kewulira nti ntagwandde kubeera muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wala almalaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi, era oyo yenna gwe kalitanda mu bantu ne yeekuza n'agaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastakbir
neyewanika fasayahshuruhum ilayhi jamia abo bonna abali mu mbeera efaanaganako bakimanye nti nno bagenda kujja eri Allah subhanahu wa ta'ala abakola atya genda maaso naam فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم oyalijja mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yakola emirimu emirungi n'agondera Allah n'abeera mwetoowaze nga mugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala naam فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله abo abalijja mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bagonderaani Allah subhanahu wa ta'ala fayuwaffihim ujurahum agenda kubawa empeera yaabwe wayaziduhum min fadli abongere n'ebitiibwa n'ebirungi abasitule oba yawangaali eri ekajja nsembe ng'anoonya njulu mu bitoogo nga gye yakolanga atya gye yawangaali oba yawangaala ng'eyo ng'atunda ddagala lya nsansa mungoberera oba yalyanga kimu oba engoye zaabanga zaabiraka oba yayambalanga lugabire oba yafaanananga atya oyo agenda okubeera ow'ekitiibwa ku lunaku lw'enkomerero inna akramakum inda Allahi atqakum mukimanye nti atambulanga ku nsi kuno nga Allah gwasinga okwagala n'amulindiikiriza okumutuusa kaseera kali amugonnomoleko ebyengera bye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala fayuwaffihim ujurahum wayaziduhum min fadli Allah agenda kubawa empeera yaabwe uli ekigambo fayuwaffihim yaani agenda kubawa empeera ye mawfuura ng'empeera nzijuvu tekekejjuddwako okwewayo kwe bakola ne bagumiikiriza ne batambula nga baavu ne babalagirira abasawo bubagende bebburule bubeebereremu famire teyinza obutavaayo banaba tebakolize kayumba kalimu mpewo za kika ne bagamba nedda nze mutonzi wange nze ndi ku Allah wange oba ndya kimu nze ndi ku Allah wange obulamu bumpi tulina gye tugenda ate gye tugenda teri ssanyu okujjako yalijja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tabadde munnabyabuwangwa munnabyamisambwa munnammandwa munnashiriki n'agumiikiriza fayuwaffihim ujurahum wayaziduhum min fadli wa amma alladhina stankafu wastakbaru wabula ataawo baakagugube abuwangalidde ku nsi kuno fayu'adhibuhum adhaban alima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda mubonereza ebibonereza ebiruma wala yajiduna lahum min duni llahi waliyan wala nasira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kikyayaga tubeere singa edduniya ogirabanga ekukozeeko ayagala akulabi nguuyayaanira obujjuvu obuli gyali kyava agamba Abu Ishaq al-Iribili wa in hudimat fazidhu anta hadiman wa hassin amra dinika mastata'ata wa in hudimat bw'olaba edduniya nga ekucyankalanyeeko ogenza okwesanga oli muzibe ogenza okwesanga oli mulema ogenza okwesanga oli mwavu hudimat edduniya ekoze etya fazidhu anta hadiman likakubeera ate mu buyabuya kwema omutima n'ogujja ku mutonzi ewali olina kuba nga olina ekibuuzo omutima obuwonero buli ludda wanze bannaye Katonda yantonda kusiraana olina okwefunako ennugu nze natondebwa kusiraana abantu balaba nze siraba abantu batambula nze sitambula abantu bagagga nsiri mugagga leka ate kunoonya mitawaana gikwongera kubbika byowulya nti ajjira mu mbeera ku lunaku lw'enkomera ate yagenda okubeera mu kubonaabona okw'amaanyi ate yanoosalawo ko ate kubeera igenda okuteeka luddawa wabula manya nti edduniya bwe bwete bwefaanana fazidhu anta hadiman naawe yongera ogibetente kikyategeeza gikyawe mu mutima ogihakkale mu mutima ginafuye ogambe edduniya tenyononera akhira kitegereka wa hassin amra dinika mastata'ata obeere nga weewaayo eri eddiini olwewaayo olwaki olw'amaanyi leka kubeeraawo gwe mwavulunkupe naye ng'omanya amanya g'emmotoka empya n'ebika byayo okusinga n'abagagga abalina obusobozi obuzigula emotoka gundi emotoka bwete obwongo bwo butambulizamu eyo Allah gyataakola ki gyataakuteeka gomanya embiri z'abagagga gye ziri gomanya gundi olyawo obwongo butambulira mu politics nga ba politicians ne bakumanya n'okumanya nti obamanyi nga kibaswaza nga kibaswaza mu politicians aba balene yani oli wa wansi tebagala obamanya nakukola ki nakubamanya niyo olyawo gwe analyst w'ebyobufuzi byeno n'ebyerya egundi bweyeri emalidde ku muzikiti nobeera ku layini ekola etya esooka ng'obwavu kibulina okusindika wali ku muzikiti onoonya obuwonero wa in hudimat
fazidhu anta hadiman wa hassin amra dinika mastata'ta nolwekyo bakagugube Allah basubiza mu aya eno bagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero abeerenga yu'adhibuhum adhaban alima abeerenga yasumuhum su'al adhab abeerenga aboneza ebinuzi eby'amaanyi limadha kubanga bewanikira ku mutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Genda maaso. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nagenda maaso nakola olukoolo oluki olulala wali wasoose yakoode ba ahal kitaabi wano we tuli naddamu nakola abantu bonna mu nkowoola ey'enjawulo. Kitegeeza Allah okwendwa nakoode bantu takoowodde batali basiraamu bokka wabula akoode n'abaki n'abasiraamu. Abange mukimanye nti ya ayyuhannasu abange mu abantu qad ja'akum burhanun min rabbikum bannange mumanye nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera obunyonyofu okuva gyali. Wa anzalna ilaykum nuura mubiina Allah n'abasiza ekitangaala ekirikkiriya. Abantu bangi nga n'abamu basiraamu omusiŋŋaana munnange yakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama naye munzikiriza etateeka kitangala kya ddiini ku ndabika ye mu bulamu bwe n'omutunuulira ng'engeri gyekkirizaamu nabbi sallallahu alaihi wasallama si engeri gy'abadde agwana okubeera nga ye agamba nti akkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'omusiŋŋaana ng'embeera ye teriimu ggulumiza ddiini eno ey'ekitiibwa amanyi bulungi nnyo era direction gy'aliko yeeyo yennyini emutwala mu ki emutwala mu jjana. Naye emmotoka zimuyitako speed bupikipiki bumuyitako speed ye tatambula na kutambula wabula yeewalula bwewaluzi ali ku direction entuufu yani ali mu ddiini yennyini emutwala eri luddawa ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ng'engeri gy'atambulamu tolaba nti nno mu maaso eyo waliyo ekyebbeeyi kyayayaanira okubeera ng'akola ki ng'atuukako. Kuba mwaka faananyi omuntu nga kilomita namba agitambulya mwaka mulamba. Waliwo abantu abali mu mbeera y'eddiini nga bwe batyo bebakola batya bebafaanana. Tomulaba nga munyiikivu mu kuyimiririzawo essala, tomulaba nga munyiikivu mu kubeera ng'ayaayaanira ebyengero ebiyitirivu ebiri mu Qur'an. Allah yatuuka n'agamba nti wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'iima wa mulkan kabira nga walengedde ekiri mu jjana ggwe ra'ayta na'iman walirabye ebyengero laba itlaq eyo balaga al-warab nam ra'ayta na'ima. Allah n'atafassala ekyengera kino n'ekyengera kiri n'ekyengera kino n'ekyengera kiri kibeerenga buli makulu g'ekyengera gayingidde mu kigambo ekyo na'ima. Ra'ayta na'ima wa mulkan kabira n'obwakabaka obwaki n'obwakabaka obw'amaanyi. Kitegeeza ki ezo aya zikola ziki ezo zishawaka omuntu okubeera nti yeeyongeramu amaanyi n'abeera ku ddiini eddiini emulabikako. Munnange gwe bbuulu naye ate ebyo ebiviiri byose byabalaasi okola ki n'ebiviiri ebyo? Munnange gwe soweedi naye gwe munegwa sigala ogwo okutambulirako abantu ne bakulaba nti soweedi kasigala gw'olaba nti gukongeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ogenda eri Allah mu ngendo y'ekitiibwa. Tolaba nti nno omusigala ogwo gukulemesezza okudduka emisinde gy'otegera otolontoka okusinkana ebyengera. Tolaba abantu nga bafaayo badduka emisinde bakuyitako. Ekyo kibaddukako okubeera nga bakola ki nga basinkana naawe kyewakkiriza beera nga kikulabikako. Wa anzalna ilaykum nuura mubiina. Era ekyo mu ngeri y'emu kibunira ddala bano abaagana okukkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti abange mukimanye nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabasiza ekitabo n'abatumira omubaka ow'ekitiibwa. Omubaka oyo mwangwe mumukkirize musobole okubeera nga muyingira mu bulamu obulungi obulamu obw'etteeno. Genda mu maaso. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله أبا بكرز الله تبارك وتعالى واعتصموا به نبيدانجي إنسونغا زابزنا بازي زيري الله تبارك وتعالى ورنو وكل
walaga omuntu yasalawo okubeera n'eddiini ebbiri, eddiini ey'obusiraamu n'eddiini ey'abannabyamisambwa. Gw'osiŋŋaana ng'eno bwe kituuka kusinza ajja n'avunnama, ajja n'akutama, ajja n'asiiba. Bwe kituuka okubeera ng'alina emitawaana gy'ayagala okweggyako, ng'agenda mu masabo, ng'agenda mu bakabona, nga bamusandagira abaana, ekyo bayita al-i'tisaam bi ghayrillah, yeesigamidde ekitali ani, ekitali Allah. Nti wali n'eddagala bw'olisandaga abaana n'olibateekamu, bajja kubeera bagagga, bajja kubeera balungi, bajja kubeera ba mikisa, bajja kubeera n'ebyeje, bajja kuwona emiteero gy'edduniya. I'tisaama bi ghayrillah, yeesigamidde ekitali ani, era Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange embeera gye tulimu, bwe tuba tetwerwanyeeko, bwe tuba tetwefuddeeko, i'tisaama bi ghayrillah tabaaraka wa ta'ala. Okubeera ng'olina ebitateledde emirimu, ne bagamba nti wali ogenzeeko mu kyalo, ŋŋendayo maama ne mulabako ne wiiki ewedde gye mbadde. Tetegeeza ekyo, wali ogenzeeko mu kyalo. Omanye mu kyalo eyo waliwo empewo, empewo z'ekikezo nga zakufuuyeeko ezo. Ebintu badde byesibye bikola bitya, bitaggulukuka. Munnange aitasamuta bimpewo, aitasamuta bimpewo. Nobeera gwe nga weesigamidde ki? Weesigamidde empewo. Nsajja zatu ziryawo mu nsi zizunga, zidde eno zidde eri, zinsaba butuulo, tezirawo zikozesya, wezisebenkeredde, gwe ng'oddaawo ng'olowooza nti zezigenda okukola kitya, zezigenda okukutereeza. Omukulembeze w'eggwanga alina akagambo ke yagambye. Yagambye nti nze sirya binyonyi. N'aseka nnyo n'agamba nti omuntu, how do you eat a bird? Bw'olya bird yagala talya nkoko. How do you eat a bird? N'akwata omukono n'agunyaanyanya mu bbanga bw'ati. Nagati a bird is unstable. Ekinyonyi tekiteredde kirya mu bbanga kipaapaala. Ye talya nnyonyi asobole okubeera ki? Asobole okubeera stable. Kakati bano bannaffe bo bagenda mu mpewo mbuzitereeze ebyenfuna bigwemu omuyaga. Bagenda mu muyaga gubajjemu ki? Gujja omuyaga mu maali yaabwe, gujja omuyaga mu famire zaabwe, gujja omuyaga mu ki? Ne bateeka butereevu. Amakulu ga aya eri egamba nti annahu kaana rijaalu min al insi ya'udhuuna birijalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa. Waliwo bakitawe bannawunu mu bantu bo munnange nga bagenda eri amaki, eri amajinni, bagenda eri bakabona, bagenda eri balubaale, bagenda eri amasaŋŋanzira, bagenda mu biggwa, bagenda mu nsozi eyombo, waliwo abagenda mu nnyanja, waliwo abagenda simala luddawa. Ya'udhuuna birijali min aljinni. Waliwo abasajja mu bantu abagendanga mbu okumalira ebizibu byabwe mu basajja mu majinni, yani mu maki, mu majinni. Wabula bakongolangayo ki? Wulira amajinni genyini geegogera wano. Naam, gaga nti fazaaduuhum rahaqa. Bakyali majinni gannaabwe gayongeranga abantu abo nga gabongera miki? Mitawaana. Ebintu bibongera kubatabukako. Gwabadde yebaka otulo twennyini otandika okubaako ebintu byoteekeddwa okutereeza n'okweraliikirira. Oyina bikola bwoti, ng'otandika okugumuka, ng'otandika okuloota agalooto, ng'otandika bagenda batatawara okutuuka lwatuuka ku ddaala nga teyeesikaamu okubeera ng'asobola okukwata omwana n'amusalako omuki, n'amusalako omutwe. Naye ng'obwo obuvumu takeeranga okumakya kubeera nabwo. Yagenda kutereeza mirimu, yagenda kutereeza bufumbo, naye buli lwatuukayo omutawaana nga gumweyongera okutuusa lwatuuka ku ddaala ng'alina obumalirivu obusala omuki, obusala omuntu. Wallahu almusta'an. N'olwekyo fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi, nebeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ewunzika egamba etya? فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abo abalyeesigamira ye yekka ensonga zaabwe zonna ne bazizza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okwesigamira ne babeera nga bakuteekera Allah subhanahu wa ta'ala. Essuubi lyabwe balinamu Allah. Abange obulamu bw'edduniya, imaani, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tekugaranti nga bugagga. Okukkiriza Allah tekugaranti nga butalwala. Okukkiriza Allah tekugaranti nga butafunayo bukendeevu mu dduniya yo. Ekyo tekiri mu ddiini yaffe. Ekyo tekiri mu ddiini yaffe. Nga bakimanyi n'abo abali eyo nti abasinga okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tebaawona kubeera nga basobola okutuukibwako obukendeevu n'ebigezo eby'enjawulo.
siwe kiri نعم nabi ayubu alayhi salatu wassalam job seka ali wayitako mu ndagaano enkadde naam nabi ayubu siye job aha tiyalwala n'alwala okulwala okw'amaanyi ebiwundu ebiyitirivu n'akola atya ku sayidi eyo nabbi neeno mu busiraamu nabbi era ekyafaayo ekyo tukirina mu Qur'an nga bumuwulidde obwedde tugamba nti Qur'an yajja nga musaddiqan lima bayina yadayhi yajja ng'enywezaawo bingi mu ebyo bye bakola batya mu ebyo bye balina ekyafaayo tukirina eno mu busiraamu yalwala okulwala okw'amaanyi n'atuuka n'ogga nti rabbi inni massaniya ddurr omulezi wange mu butuufu ntuuse ndi mu kanyigo embeera ensusseeko n'olwekyo bw'abeera nga nabbi wa Allah omulamba yasobola okuwangaalira mu bulwadde okumala ebbanga eryo ebbanga eryo eddene nga tuuli abasiraamu babatta nga tubesinga badde bakkiriza Katonda tebaalikoze eki tebaalittiddwa n'olwekyo munnange ekyobeera nga okimanya nti nno eddiini tegarantinga kubeera nti omuntu alina kubeera mu bulamu bulungi bujjuvu bwereere wabula Allah mu ayati ezisigereko obulungi yatusuubiza n'atulaalika nti agenda tugezesa wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwal walanfus wathamarat wabashiri sabirin wabula wa amawulire ag'essanyu eri abagumiikiriza abo baalaalise mu aya mu bigambo ebyo bikulembedde Allah ajja bageeseza ddala min alkhawfi okutya sulubasulamu olutalo ne mubundabunda ne mbeera mu mbeera ey'akazigizigi walju'i asobasulamu enjala wa naqsin min alamwal sokuba nga obadde musajja mugagga emali neekola etya wal anfus asobola okubeera nga Allah abaanawo bonna abajjeewo ayinza n'okubajjeewo mu nziza weeyo omutawaana ennyo wagende ku makya genda kulima n'obulekeka nga bwebase bagenda okuyita ogenda okutuuka ewaka ng'ennyumba vvu kitegereka bulungi ebyo byonna bikola bitya wa naqsu min alamwali wal anfus wathamarat n'omuyaga gusobola okujja ne guyita mu birime ebyo nga byo byokka nga ne ssente zewabadde obirimisa nga za nadisi akamuli konna ne kakunkumuka n'okalaba nkali ku ttaka emisolo gyonna nga giri ku ttaka emiyembe gyonna yonna gikunkumuka wathamarat bisoboka ddala bulungi nnyo ebyo Allah biralika bakkiriza tajja bikolera ddala mu bulamu bwabwe babeere nga beetiikatiika buleke kulowooza nti okukkiriza Allah kigarantinga kuba toyinza kufuna mutawaana gwonna wabashiri sabirin wabashir as-sabirin ne wa mawulire ag'essanyu eri abo abagumiikiriza alladhina abo idha asabatuhum musiba abafuna obukendeevu bwonna qaalu ne bagamba ti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lwaki kyekigambo Allah kyatugamba twekubagize nakyo kirimu obubaka obuyitirivu eri omuntu ti bw'olaba edduniya ng'ekkendeddeko wejjukize n'okuddayo eri Allah obeere ng'oweewa hope nti nze ogwange kanyongere kulongoosa mazima ddala ndi wa Allah waddembe okunkola kyayagadde n'okutasarrafa mu nze nga bw'ayagadde wabula kanyongere kulongoosa kubanga gyali gye ŋŋenda okudda mbeere nga nfuna obulungi ate ng'obulungi obusobola bufuna okuggyako nga wano ku nsi nakola ntya nalongoosa genda mu maaso obunzike naam فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل wabula abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwesigamira ne bamanya nti obwavu bwabwe ne bamanya nti obulwadde bwabwe ne bamanya nti ebizibu byabwe byonna bagenda kusigala mu layini y'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala bamusabe bw'ayagala abajje mu ebyo bye bamusabye bw'ayagala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleka mu mbeera eyo n'ofa nga togaggawaddeeko naye ng'ekikulindiridde jana ey'ekitiibwa arduha as-samawat wal ard ejjana engazi ejjuddemu buli kyengera kyonna fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadl bamanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubayingiza mu kusaasira kwe ababundugguleko ebyengera bye naam ayonsike gambe etya فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما era weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulungamya abantu bano nekkubo
eggolokofu yani bwe bagenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero sayahtaduna ila kulli khairin sayahtaduna ila kulli ni'ma bagenda kulungama nga badda eri buli kyengera eri buli kuwona eri buli safety so nga ate abasigadde abarejectinga Allah tabaraka wa taala balungama eri buli kuzikirira n'eri buli omutawaana kubanga ku nsi beefuula abatalaba baagaana okukkiriza omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Awo wennyini we tugenda okutandikira biidhnillahi tabaraka wa taala tukyali ku nabbi Isa alayhi assalatu wassalam ate we tugenda wakulu nnyo okubeera nga owategeera. Waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.